abalala balinnya boda boda. Minister wa Gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi ategeeza radio ya Kabaka Kyabassa nti contract yaweereddwa kampuni ya Toyota okuleeta kuno mmotoka akapyata ziweebwe ba ssente ba district bammeeya b'ebibuga ne bammeeya ba municipal okwetoloola eggwanga lyonna. Aba ssentebe ba district ne ba meya aba city wamu n'ebibuga ebinene bya municipal already tumaze kuwa contract abagenda kutuleetera emmotoka ezo aba Toyota. Sente twazifuna sente nazifuna milioni 2 buli mmotoka buli chairman wa district buli meya wa city ne buli meya wa municipal mu kaseera akatali kanene kuva kati baja kufuna mmotoka zaabwe empya. Minister Magezi agambye nti ensimbi ezisoba mu 30 ze zigenda okusaasaanyizibwa mu nteekateeka era ekiseera ekitali kyewala mmotoka zigenda kuweebwa bakulembeze. Milioni 3.5 ne milioni 2 kubanga bali 176 ate nga bwe nkugambye president yatuwa milioni 2 buli district gyufunira mmotoka yayo. So tuzirina ezo ziri ministry yaffe ya local government ate ne contract already tumaze kujawodi. Bana Rotary aba Rotary Club y'ekiteezi beegayiridde gavumenti ebina by'obwannakyewa n'abantu bonna babeeko ne kye basuula eri abaana abatalina mwasirizi abaweyaana n'ebirwadde gamba nga mukenenya kookolo n'ebirala nga basangibwa Kanyanya mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala. Lumujime president wa Rotary Club y'ekiteezi ategeezezza nti baawulidde obulumi bwe bakyalidde abaana abo abasangibwa mu maka ga Kawempe home care ne balaba embeera embi gye balimu ng'abaana abo ak'okulya bawa kawamme ate nga n'endwadde zibali bubi. Omanya oba naawe oyinza okufuna omwana oba muzaddewo oba relative yenna naaba nga yeetaaga obuyambi buno bwe butinga bwe bumu. Fenga aba Rotary tukubiriza abantu bonna abali eyo oba oli Rotarian oba toli Rotarian naye ng'olina omutima ogwa bwannakyewa. Ebintu bino nga bwe mubiraba si bya ssente nnyingi nnyo naye kiva eri mutima mulungi. So bw'oba olinako oyinza okufissaawo konna okaleeta n'okawa abantu bano no babeera mu bwetaavu. Akulira ekifo ekyo Hope Taibo ategeezezza nti bana Rotary bali ku ddimu ddene nnyo naddala bwe gutuuka ku by'okuliisa abantu abo nga beetaaga eddagala ery'amaanyi n'ebirala ntoko. Hope Taibo kola ne Kawempe home care. Kawempe home care tulabirira abalwadde ba HIV, TB and cancer. Tulina home y'abaana bagiyita ni Hope Children's Hostel. Bali below 18 years balina cancer ezitafaanagana. Okusomooza uzibwa bwe tulina etera kuba emmere. Tusaba gavumenti etuyambeko okulabirira abaana. Oluusi tetuba na mmere lwakuba emmere egwawo mangu. So wano tubawa obuyambi tuwawa okusula tuwawa ebimere ebyokulya ekyemisana breakfast n'ekyoggulo. Tweyanza aba Rotary Club of Kitezi okujja kutukyayirako. Amaka gano galimu abaana abakunukiriza 40 abamu ku bazadde n'abaana abasangiddwa mu kifo ekyo bategeezezza nti embeera ebanyiga nnyo gamba ng'ebirwadde ebyokulya n'ensimbi nga bawa mampamme ate nga n'ebyetaaga ebirala bingi. Namatovu specials omwana gwenyijanjaba yesebuuma ttone naye naffe ng'abajjanjaba tusomoozebwe mu ddwaliro batusaba ssente CT scan amasannyalaze oluusi eddagala liba lyaggula aye tulaba nga essente tetulina ne tubeera wano ng'essente tetulina oluusi n'abaana baffe ne bafa olw'essente ebyokulya bisomoozebwa kubanga tulina okulya tulina okunywa Bana Rotary Club y'ekiteezi batutte ebintu ebiwerako eri abalwadde bano ebiwemmensa ensimbi ezikunukiriza mu bukadde 20 kubaddeko ensawo z'omuceere obuwunga sukaali omunnyo emiti gya sabbuuni n'ow'amazzi obutebe obutuulwako naddala abaana n'ebirala bingi ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Abakulembeze mu munisipali y'e Makindye Ssaabagabo basanyufu olw'abantu okujjumbira okuwa emisolo bagambye nti kigenda kuyamba okusitula ebyenfuna by'eggwanga n'ekitundu okutwaliramu. Bakulembeddwa mmeeya wa Makindye Ssaabagabo Inginiya Ssemwanga Godfrey Kabuzi n'omumyuka we Moses Kanaala nga basinzidde mu Kampala mu nsinkano n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu ne bategeeza nti okusasula omusolo abatuuze bakujjumbidde ne basaba obuweereza okuva mu gavumenti ewakati bweyongere. Kitegeezeddwa nti ggombolola ya Makindye Ssaabagabo mu bbanga ery'emyaka 5 eyongedde ku musolo ogusoloozebwa okuva ku $2,000 n'obukadde 10 okutuuka ku $7,000 mulamba.
Moses Kanala omumyuka wa mmeya wa Makindye Ssaabagaba agambye nti ng'oggyeko enkulaakulana etuukiddwako wakyaliwo bingi ebigenda okutuukibwako mu maaso awo. Tulina ettaka lyetwasanga erya Seguku ery'essomero waliwo eka namba nga nannyini yatubwa ettaka naye nga eka eyo yali tagitubwadde naye nga tulina okugigatta ku ssomero eryo naye yali atwadde kibanja ne twegula ka tulina ekyapa. Ndowooza mu Uganda tuli bamu ku abo abatono abalina ebisulo by'abasomesa mu financial budget eno ewedde tugenda kuba nga tufulumya amalwaliro 2 nga gaakalina. Ndowooza mu Uganda kiyinza okuba nga kiri mu constituency emu eya Makindye Ssaabagaba municipality emu. So ebyo twadde tuleese okulaga abantu. Kanala bw'ati asabye abatuuze mu bitundu omuyita omwala gwa Kaliddubi okuteeka mu nkola ekiragiro eky'okugwabulira guzimbibwe ku nsimbi za banki y'ensi yonna obuwumbi 20. Ekizibu ky'amazzi aganjaala mu bantu naddala mu biseera eby'enkuba nakyo kisalirwa amagezi. Ekigambo kyo emyala tuli ku final stage. Abantu basooka okubuzaabuzibwa bannabyabufuzi nga babagamba nti Kabuzi ne executive ye ne town clerk beekobanye n'enema okugoba abantu mu myala bwe esente ze babaweza okubalirira bakole ki bazirye nenge esente za World Bank tiziriiko kusasulira oba okulirira. Akulira ebyensimbi mu ggombola ya Makindye Ssaabagaba Vincent Kasasa agambye nti wabaddewo okugenda mu maaso mu nkola y'emirimu era ebimu ku birabwako mulimu okugaziya amasomero n'obuweereza mu kisaawe ky'ebyobulamu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omubaka wa Paalamenti afa omuwandiisi wa Paalamenti ateekeddwa okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda mu bwangu ddala nga Munabaleka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Waliwo constituency etaliimu mubaka agikiikirira olw'okuba abaddemu ekifo ekyo yafa era ekyalina okukikola mu nnaku ezitasukka 10 oluvannyuma lw'okuba ng'afunye amawulire g'okufa g'omubaka oyo abadde akiikirira ekitundu ekyo. Era akakiiko k'ebyokulonda mu mbeera y'emu kikakatako okubeera nga kategeka akalulu k'okujjuza ekifo ekyo mu nnaku 6 oluvannyuma lw'okubeera nga bafunye amawulire g'okuba nti ekifo ekyo kyereere. Era mu nnaku 6 ezo mwe balina okubeera nga basunsula abaagala okujjuza ekifo ekyo n'okubabeera nga bakkiriza okubeera nga banoonya akalulu mu balonzi n'okutegeka okulonda ne balangirira omuntu azzeemu okukiikirira abantu ab'omu constituency yaviiriddwako mubaka waayo. Omusumba w'essaza lya Aliwal erisangibwa South Africa ate nga Munnayuganda Bishop Joseph Kizito abudde bannayuganda abali ku mawanga abagenda okukubayo ekyeyo obutagwongoota n'obuteerabira waabwe gye bava bajjukire okuddayo bakulaakulanyeeyo. Bishop Kizito abadde asisinkanye mu bannayuganda abakatuliki abawangalira ebungereza mu kibuga Oxford abadde mu kwejjukanya okutabagana n'okunyweza enkolagana yaabwe nga bali eyo ebungereza. Bishop Kizito era abajjukizza omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'obutabongoota n'agamba nti singa bajjukira n'okuzimba obutaka bwabwe kijja kubayamba nnyo n'ensi yaabwe okukyuka. Abasabye akalulu akajja okukeenyigiramu obutereevu baleme kulekera balala kubanga nabo ebigenda mu maaso bibakwatako. baleke kwerabira kye baava naddala mu Buganda ate tebabongoota nga Magulu Nyondo Ssaabasajja bwe yatubuulira kole nnyo ekiseera nga kituuse tuddeyo tuzimbe eggwanga lyaffe Uganda tuzimbe Obuganda. Sinodo Church Papa Francis gye yatuwa etugamba ebintu bisatu beere kimu ng'abantu naddala kaffe nga bannayuganda. Ekyokubiri nti we participate mu bintu byonna ebya Kereziya, eby'amaka, eby'obusuubuzi, eby'obufuzi tutwale part. Tuleke birekera balala buli omu naddala nga mmwe bwe mugenda mu kalulu buli omu asitule ky'anaakola agende alonde. Abatuuze ku kyalo Kirimya ekisangibwa mu Kirimya Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka bawanjagidde ab'ebyokwerinda babayambeko ku bumenyi bw'amateeka obususse naddala obudde obw'ekiro. Abatuuze bakubye olukuŋŋaana ku kyalo nga beemulugunya nti nno bukyanga luguudo olugenda ekyotera Mutukula lutandika okukolebwa abantu basusse okubamenyera amayu gaabwe ekiro.
Olukungaana luno lubadde lukubirizibwa ssentebe w'ekitundu Wangi Joseph abatuuze mwe bamutegeereza nti basula ku Tebuukye. Wange waka banziba misana oli yajja n'ateekawo ekitemeteme ekibayita ekitemeteme n'alinnya n'agwa mu kisaakaate ayingira munda naggulawo ekisaakaate ng'alese ne piki n'addira kiro 10 ey'emmwanyi nali nnoze nga ngenda gyanika n'agiteeka emmanyi n'addira ebira byonna akabokisi kamutabani wange ng'ateekamu akasente ke yakoma okwo n'ayingira mu sitoowa eggaali yange yali esina amazzi ewaka nayo n'agisibako misana tukusawa zaali 5 tuli mukuli. Kyokka abatuuze bawanjagidde bassentebe b'ebyalo ekirimya babayambe bawandiise buli muntu asinga mu kitundu ekyo kijja kendeeza ku bakyereeta mu kitundu kyabwe. Banga senzezza abantu aveeka Nabulemu oluusi talina nabimwogerako yavudde yassa omuntu yavudde ayina emisango gye najja eno ne tumukola ki ne tumwaniriza bwe tumwaniriza tumuyita muntu muki mulungi n'asooka abeera omulungi ebbanga erimu n'asooka atambulira omwo mu mpolampola nga temumuma